Omanye essanyu lyempulira? Essanyu lyaki? Kiki? Omwana affe agenda kufumbirwa. Kye nasabirira edda. Agenda kufumbirwa ani? Agenda kufumbirwa Nsamba, mutabani w'Amatovu. Naye bannange. Abantu lwaki temujjukira? Ate Matovu yali atukoze eki? Kwagamba ku kyalo kuno ky'Amanyoli ogenza okutunula ku kyalo kwonna n'emirirwano ng'omwana alina kufumbirwa mutabani w'Amatovu. Aliko ki? Wabula abantu mwerabira. Matovu kye yatukolera ng'oli mu kkomera osazeewo okumusasulamu ebyo. Ate yakola bibi. Yatukolera ebirungi n'akubeererawo mu buli kimu ne tufuuka ba Luganda. Kati gwe ate gwolonzeeyo okuwa mutabani we omwana waffe. Ate ekyo kiriko ki? Twafuuka ba Luganda nga family friends. Nekitegeeza kugamba nti nno tulina dyeni emu. Kafeero weetereera. Kati njagala omanye kino abaana abo bafuuka ba Luganda bati. Era omwana weri ampita maama, owange ayita oli maama. Kati kiki? Naye kati gwe ebintu obiraba otya? Simanyi nange engeri gy'obirabamu nze. Naye kaakati nze kankubuulire. Nze omwana owange agenda kufumbirwa. Tojja kuyingirira mu nteekateeka za mikisa gye. Bwe mba nga nze kitayi w'omwana owange agenda kufumbirwa. Naye naawe kali kalenzire nze omwana ajja funa omusajja. Kaliko ki? Abaana bafuuka nga ba Luganda. Bwe mba nga nze kitayi w'omwana agenda kumufumbirwa. Ekyo kiremerako Oluganda tagenda mufumbirwa. Kati gwolooza abazadde baffe be baatuka katwe wase. Kati gwe lwaki oyingirira eby'okufumbirwa kw'omwana? Gwolaba abazadde baffe be baatuka katwe wase. Gwolooza waliwo omwana amukaka? Bagambye nti ye tamwagala. Kati gwe lwaki oyingira mu kati nkubuulidde. Omwana owange tajja kufumbirwayo. Tajja kufumbirwayo. Nze nkubuulidde. Genda mu maaso n'ebipulaani byo naye. Bwe mba nga nze kitaawe. Gwe nno lemerako nze omugambi wange tajja mufumbirwa tajja muwasaayo. Obaliko ki? Naye bannaye abakazi. Sitegerera ddala obwongo bw'abakazi Katonda yabukola atya ddala.